Ogambo cha mwana wa mama. Bwondaba nga bwoti. Etakiika 5 ku 6 ku 7 ate tobeera mukodo. Nakusaba onkonera muko. Message eno nesobola okutuuka wenje etuuke. Ntagingira Dr. Lawrence Muganga, Vice Chancellor wa Victoria University. Nyambo omuntu agingire wano. Dr. Lawrence Muganga, simu bobi. Sikulinaako bukyayi. Naye nkutwala ng'omusajja omuyivu. Kulabira mu kiti ky'aba professor. Kutwala ng'omusajja omugezigezi. Kutwala ng'omusajja asobola okukozesa ku sensi ye ey'omukaaga. Bankweke nga nekusike. Dr. Lawrence Muganga, ogezaako okukakasa ki? Ani gogezaako okuprovinga? Bino byonna olwaleero byokola. N'okutuuka okutwala kamera n'abamawulire ewammwe gye bakuzaala emukono gy'ogambe wali amaka gammwe. Bino byonna tebyetaagisa. Lwansonga nti togenda keera ku makya oprovinge bannayuganda kyoli munnayuganda. No. Omulimu guno walina gukola eri akakiiko gye bakusindika akayina okuprovinga. Bino byonna olwaleero by'otulaga. Interviews ez'okola zonna ogenda kukoleramu ensobi. Ffe tetwetaaga bimanya. Ebintu bino byonna byalina kuweebwa mu kakiiko ka vetting committee aka parliament gye wali olina okubipresentinga. Simanya ani akuwa amagezi, simanya ani akubalira, ni yenna akubalira akutomeza. For a case study. Bino bigambo byo. Of me being a Rwandan, me being a foreigner, me being a person who has 3 passports. And like I said, I don't have those passports. And I've never had them. Nga gwe kennyini bwe wabadde ku interview wayogedde nti mu kakiiko bakugamba nti olina obutuuze bwa mirundi 3. Era n'obagamba nti gwe tolina butuuze bwa mirundi 3. Era n'obutuuze bw'e Rwanda tobulina. Nfuna bulungi nnyo. Naye look, bino era bigambo byo. Patrick Kamala we yali akukyazizza on the spot. Kwenye TV. And then I went and got a national ID and I got a Rwandan passport. So here you are. You're a Ugandan with a Ugandan passport, with a Rwandan passport, living in Kigali. Correct. That alone is problematic, isn't it? It looks so. But what do you do when you, like, you're looking, you went to school to get a job, to do something to help yourself. Wekenyini wavaayo n'okakasa n'okunfaminga n'ogamba nti wagenda n'ofuna omulimu e Rwanda nga sister we yagukufunidde. N'ofuna national ID y'e Rwanda. The same time n'ofuna ne passport y'e Rwanda. Naye ng'olina passport ya Uganda. Ng'olina ne national ID ya Uganda. Patrick Kamala n'akubuuza gwe tewalaba nti waliwo Messi. N'ogezaako munnyonnyola nti guli wali ogenze ku mulimu. Ni already wano confirminze nti walina passport ye Uganda, walina passport ye Rwanda, ne national ID. Katolali oba wali mu kakiiko ka vetting committee, ne bakugamba nti tulina ekiwandiiko ekikakasa nti olina passport ye Rwanda. Wababa nga y'ensonga kwe baali basinziiridde nga ne mu URSB, Uganda Registration Bureau, naye eraga nti olina passport ye Rwanda. Nga ne Ministry ya Internal Affairs eraga olina passport ye Rwanda. Kitegeeza nti abasajja bakuleeta mu kakiiko ako ng'olwedde bakulinako background check-up nga buli kimu kyonna bakirina. Issue wano yali yakupresentinga kubeera truthful gye bali. Azonga wali kitegedde nti Rwanda is a well recognized community mu ggwanga lya Uganda wano. Namwe mubasaasire. Yes, oyinza okubeera wano bagamba ka Thomas Tayebwa mubi nnyo yukoze bitya. Naye you never know they expected you to come well prepared with each and everything.
documents ze wali oyina ate zino ndaba kyansinzeko no bagamba bannange nina passports 3 nina ye Rwanda nina ye Canada nina ne ye Uganda ne am ready era mbadde ntanseko ku process ey'okurenouncinga zino passports 2 eye Canada ne ye Rwanda deni bino birekera akakiiko ne appointing authority ne from there byekontana kubanga mu bigambo byogenda kwesanga nga weekubengaliki kubanga ffe mu Luganda tulina ekigambo ekigamba nti nkima gyekoma okwambuka omuti gyekoma n'okulaga obwereere bwayo. Dr. Lawrence Muganga tewali yatunudde ku busobozi bwo osobola era obusobozi obulina era oli mukozi. Ebyo byonna babitunulidde tewali ali mu kubiyisaamu maaso. The issue here was what does the law states. Gwenga professor, gwenga teacher, vice chancellor omulamba etteeka ligamba ki? Walina kulaba ng'otambulira mu layini y'etteeka. Olwaleero General Muhoozi Kayini Lugaba ayinza okuba yayagala okuwa ekifo kino naye nga General Yoweri Kaguta Museveni kitaawe ayina okwapuruvinga oba okukkiriza. General Museveni kitaawe nakkiriza okuwa ekifo kino era n'akuteeka ku lisiti naye ate nga Parliament erina okukonfaminga nga waliwo akakiiko akalina okukonfaminga. Mu kakiiko ako kuba mpulidde ng'opureezinga Joel Ssenyonyi ne omubaka w'Entebbe Municipality Isaka bayinza okuba bayagala okuwa omulimu guno naye ate si beeboka be wali onoonye okwapuruvinga akakiiko konna aka vetting committee kalina okwapuruvinga. Okitegedde muganda wange? You know, wano lwaleero tutunuulira tteeka and for the safety of Ugandans. Cause tosobola kubeera ne loyalty ya mirundi 2 y'amawanga 2 oba 3. Oba tugenda kuperforminga naddala mu kifo nga kiri crucial ng'ekya Ministry of Internal Affairs ekigenda ekirina custodian ya national data w'Abannayuganda. You know, ate nakugamba kino kigenda eri baganda baffe Abanyarwanda. Omuntu we munakeera ku makya ne mukizuula nti Frank Gashumba abatomeza era alina omulimu gwali mu kubazanyisa mulizuukuka. Kansabe muleme kuzuukuka ng'obudde bugenze. Ekyo tuzze tukyogera lunye. Abanyarwanda babadde mu ggwanga lya Uganda wano nga bali warani nga kizibu nnyo okulaba Omunyarwanda avaayo n'atandika okwogera mu lujjudde nti asosolebwa era ng'ali grieved. Babadde eyo nebibasumwa naye nga kizibu nnyo okuvaayo n'atambula ku TV nga Frank Gashumba bw'akola. Babuulira.